Musumba Kiganda nga tonnaba kunvuma bintu birala byonna. Before you abuse me for anything else, njagala ombuulire mukazi wo w'empeta eyasooka aliwa. Your first wife that you married, kubanga munzikirizayo. Kale, mbalamusako mwena abali ku mukutu gwa The Still Hope, abali ku The Still Hope 2, Ejje Media, n'emikutu emirala, mwebale kubanga ate mutugobera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo n'olunaku olwaleero. Leka omwoyo omutukuvu ajafuge era atulungamye mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale, nakusoma eziri 29 omwezi gwa kuna mwaka 2025 mwina gye muwangalira tubalamusaako nnyo mu linnya erya Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Egyo twabadde amawulire nti va mu busibe bamukutte naye nga tebannamukwata, waliwo vidiyo gye yakola. Vidiyo eno va mu busibe kye yakola Kiganda, yakuba Kiganda left right center. Nagaweza ka video kano gambe guno omusege tujja gwekuuliramu wa Yesu. Guno musege ate guli updated. Omanyi omusege oguli updated ogulira buli information. Kakubuulire Sitaani akozesa mistakes ze yakukozesa zakomyawo. Njagaweza ka video kano mu dakiika 2 komeo. There's one who told me, bantu babiri kambogereko. two people, let me talk about them. Omu yangambye togeza okwogera ku Kiganda ne Serwadda. One told me, don't dare speak about Pastor Serwadda or Pastor Kiganda. Those are untouchable, bananta kwatwako. Nchimanyi. I know it well. Kubanga nze nali nkyali mbuzi. Because I'm still young. Bino betwali twajja tuli mbuzi nga bo basajja b'amaanyi. I respect them. When they're already great men, mbawe ekitiibwa. Ne last born waabwe bombi ansinga emyaka. Even the last born to both of them is older than me. Naye ekibuuzo. But a question. Olw'okubanga gw'oli mukulu nga nze ndi muto. Because you're older than me, kitegeeza kujja kunvuma olimba abantu nga oyo mufere byonna babimpise mufere. They called me a con man. Musege. They called me wolf, musezi, a thief, mutujju. Kati olw'okubanga emyaka gyange tegibatuuka nsirike busirisi. Because I'm not of their age, should I just keep quiet? Musumba Kiganda nga tonnaba kunvuma bintu birala byonna. Before you abuse me for anything else, njagala ombuulire mukazi wo w'empeta eyasooka aliwa. Your first wife that you married, kubanga munzikirizayo. Because in your religion, omuntu yenna bw'awasa ekintu Katonda kye yagatta teri akola. What God brought together, nobody should put asunder. Mukazi wo w'empeta akyali mulamu. Your married wife is still alive. Nga tonnadda ku radio kwogera kintu kyonna oba ku TV, tunnyonnyole teekateeka enjiri otunnyonnyole mukazi wo eyasooka aliwa. Prepare a teaching and explain to us where your first wife is. Oyo gwe wajja oteekako nti owa bodaboda amututte ng'ate si kituufu. The one that you accused that the boda man had taken her. Ng'onoonya kwewolereza ogenda ofuna omukazi omuzimbabwe. Looking for a defense to get ate naye n'omugatta empeta. A Zimbabwean woman. Mu bukristaayo mu bulokole empeta ebbiri zikkirizibwa. Is it allowed to have two wedded wives? Bw'onookiddamu. When you answer that, awo ng'oddayo ng'onziramu ssente z'olya ozijjawa. Then you answer me the money you eat, where do you get it from? Bw'omaliza otunnyonnyola ssente z'olya ozijjawa. After explaining where you get the money that you use, ennaku z'omwezi Yesu z'agenda okudda. Explain to us the date when Jesus is going to come back. Bw'onoomaliza okutunnyonnyola ennaku z'omwezi Yesu z'agenda okudda. Explain to us the date when Jesus is going to come back. N'ebirala byonna. And other things. Awo olyoka okomewo. Then you come back. Oyogere nti nalimbye nti ssente z'abantu nzirya. And you tell me that I deceive to people that I eat their money. Bw'onootunnyonnyola ebyo n'obitereeza. When you exhaust all that, awo nga nkuvaako. Then I leave your case. Ninda Yesu. I wait upon Jesus. Loza video gy'olidde. Sitaani ekyokulwanyisa kye bayita past akikozesa nnyo. Ebyemabega naawe oli awo
naye ebintu bye wakola emabega wadde nga walokoka oluusi wali tonnanywera ate nga sitaani yennyini yabikukozesa it's a mistake okitegeera sitaani yajja n'akukuba you backslided or you backslid n'ogwa kakati ne woba oteredde mu lugendo luno lwe tulimu olw'obulokozi byakomyawo oyo gwe bayita devil byakomyawo byakukubisa oba wali malaaya jjukira omuntu aba malaaya walokoka abamu tebawonerawo abantu abamu endwadde ze bajja nazo mu kyaki zitwala ekiseera naye abantu abamu kibalema otegeera oyagala omunyi w'omwenga alokoke leero alekererewo ogunywa kisoboka naye abamu kitwala process okitegeera kakati ezo ensobi zeyakozesa nga wakalokoka ne woba onywedde zagenda oleeta kakati kyekyo jangu mu busibe kyakola abuziza kiganda ekibuuzo we wali gye muli mu bulokole Katonda gamba kyagaseze kigattululwa tubuulire mukazi wo w'empeta aliwa takyali mulamu lwaki toli naye ebyogaa nsonya mukwala nowa capati manyi wa boda byakiyaayi so yoyo sitaani alwanyisa nnyo ebyafaayo byaffe ebibi yakomyawo era omuntu akulwanyisa yena ogenda olaba ng'ebyayita bye ebibi byaleeta so kyatuusi wabivaako omukazi wattu wabivaako n'ebyakomyawo n'agamba omwami olaba oyo yali malaaya oyo akajjamu embuto 8 oyo akafumira basajja 10 oyo bamuleepinga ebyayita ati esitaani bwebwo obukodyo obwo okuva lubereberye you are past byakozesa naye kiva eri gwe okuba nga weezuula okuba nga wategeera ki kye wakkiriza nti kituufu nali ekyo naye si kyali bibaawo muntu akola ensobi n'oyo ayogera taba perfect abeako n'ensobi ze kakati ono va mu busibe naggambye tujja mwekuliramu wa Yesu kuba naye mulago tebajja mumusobola adameginze ate ali updated sitaani amufeedinze buli information yonna yeetaagisa kakati abuziza kiganda mukazi wo bayibuli tekkiriza wali mu lukwe kuwasa ave Zimbabwe n'omukyalawo n'omugoba mu lukujjukujju tunnyonnyole wabula kakati wano we tutuusewo wazibu kati obanga gwe walokoka lwa kiganda n'owulira ebigambo ebifanaganako ebyo togenda kugwa iba tukwagamba nti tandika okuba nga obulokozi bwo oba obulokole obukulukutiza ku Yesu iba nagamba ndi mu Yesu bamukwase mulo bino biba tulima bikyali bato mubamu kubanga byemba ebyakisiro bye tuli wana budde olunaku lwe bali kugamba nti Yesu bamukotte mu loodi Yesu yali azamanyiza Yesu yabbye Yesu yakoze eki bulokole buveemu naye mbuzimanyi muntu buntu nga nze n'omulala sitaani ga yasobola okukozesa omuntu saawa yonna kati bino byonna bye tulaba kyakuyiga gye tuli nti obulokozi obutuufu olina kuba nga otunuulidde Kristo kuba n'omuntu yennyini eyakuyambako okulokoka oba eyakubulira enjiri asobola okukubwa kuba naye muntu nga ggwe nga naawe wooli ekyo lwakuba tetukumanyi naye naawe olina ebikulya olina ebikulidde olina ebikukubye olina ensobisaani zakukozesezza lwakuba kati abantu tebazimanyi naye basobola bazimanyi naye basobola okwogerako okitegeera so gwasobola okuba nga asabira abasumba abo basabire naye nga guno omusege guno gwo emulago tebagusobola guli updated baba gulina data gulina data naye sitaani alwana naye ate takola ki tawangula kyekirungi sitaani alwana tawangula Katonda waffe yalwana
n'awangula. So Sitaani asobola okukola buli kimu, Sitaani asobola okwogerako buli kimu nga naawe. Sitaani ebiswalo byakutuusizaako bitono naye tokyaliwo, towangudde. So Sitaani asobola okukozesa omuntu oyo n'ayogera n'atupisa towakyali kipya, okitegera n'asirika. So kano ke kaseera amaaso gaffe gonna Pawulo kyagamba nga tutunuulira Kristo omutandisi era omukomekereza w'okukkiriza kwaffe. Kristo yatandika obulokozi era yennyini bwo era gy'obukomekereza. Teri muntu mulala. Bano abasumba baliwo tuluŋŋamya. Kakati toggwa lwa musumba. Kalolange eyo information oyo ova mu busibe gyawa. Wali abamu abatamanyi kye bakkiriza nga esobola obbasuula. Kyogera pasita alina omukazi wokubiri nange kanfune. Kitegeeza ya divorcinga nange kandivorcinge. Okitegeera Sitaani wate wakola ayisawo bu information bwe naye nga alinayo ebyo gy'atagetinga bambi eminafunafu. Gitanaba kubanga gifuna gisimba emirandira okubanga ginywerera ddala. Gitanaba kuzimba ku lwazi Kristo. Kati abaleta mu ndowooza yabe nti divorce nnungi. Olaba musumba gundi ya divorce nga alina omukazi wokubiri. Ebyo egambo lyamala kufa naye wowe tanafa waali. Nange nti kyasobola okukola ki? Nange wange wamanyira nja kugoba. Nange nja musuulawo. Ezo endowooza Sitaani zagezaako okubanga ataleeta mu bantu. Naye Mukama ajja tuyamba. Mukama ajja tuyamba, ajja tuyisaawo. Tulina okukkiriza. Sitaani aleeta facts. Naye Mukama ajja kubeera naawe. Bingi bye bakwogeddeko. Gy'oli eyo ku mulimu gy'okolera, eri bbaawo, eri mukyalawo, bingi bye boogedde okuleetawo ennyombo obutakwatagana. Byandibanga byabikanga ebituufu. Yagamba Katonda lwaki omukozesa oyo ku kampuni gye yava yali mubbi. Naye nga kituufu kyaliwo naye nga wabivaamu wakkiriza Kristo n'olokoka. Nira kuba Sitaani akozesa fayiro eri enkadde. Those old files z'akozesa najja n'abireeta nibibeera nga kale nti nobisobola n'okubuuminga ne banga ebyakagwawo naye nga byagwawo dda. Osegere n'oluuzinga omulimu mu mbeera efaanaganako ate bwetyo. Naye tukkiriza Mukama eyatandika omulimu mu ggwe, Mukama eyakulondayo mu bangi, Mukama eyakugula n'omusaayi gwe agenda sobola okwekuumira no matter what the devil says. Si nsonga Sitaani ayogera biki, si nsonga maloboozi ki agatambula nga googera. Katonda waffe wa kisa, Katonda waffe wasonyiwira ddala. Ate tokkiriza ebyo Sitaani byayogera ate ne byongera kuyingira mu matugo. Gw'oba omanyi weenenya Katonda n'akusonyiwa. That's all. Niwe babyogera tokyali kiri. Don't stress yourself. Todawo ne weeraliikirira gambeho akati ebaliko. No. Biri wabirimu wabivaamu. Bayibuli egamba wetulokoka tufuuka kitonde kijja eby'emabega byonna nga bigenze. So woba walokoka ne weenenya Mukama n'akusonyiwa. Sitaani ne wayogera biki gwe tobiwa matu. Ebyo byonna byogera okukuleetera okubanga ate akwonoona. Ogambye nekirabika siri mutuukirivu kati neekolera ebyenjagala byonna kirabika Katonda teyansonyiwa. Naye tokkiriza ago amaloboozi. Eyo old file Sitaani gy'aleeta mu maka go, ku mulimu gwo, mu buweereza bwo, mu bizinensi asobola okuba nga agiteeka wansi. Mukama agenda kuyimirira naawe, Mukama agenda kuwanirira, Mukama agenda kuyisaawo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda obulamu. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukwebaza olw'ekisa kyo. Mazima singa si kisa kyo twalibadde twamalibwabo dda kubanga omulabe awuluguma alinga mpologoma anoonya baana alya. Naye twewonga mu ndagaano y'omusaayi gwo otukuume Mukama okutuusa ku lunaku olwo Mukama oluwakanirwa okutuusiza ddala wali abangi we beetaaga okubanga ate batuuka mulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda bonna tusabidde. Amina. Tubaagala nnyo katutolemu katono wetukomawo bingi bye tugenda okubanga ate twogerako. Yeva mu busibe akyaliyo poliisi yamututte. Katusabe poliisi baleme kubanga beekubira. Kale poliisi munaaga nti munoonyereza ki?
videos ezo yiyi yayogera kujawo nga yeegaana naye ne weegaana eyo si AI tusobola okukebera video za AI zitegeerekeka nezitali za AI yiyi yayogera so ayesinga agamba umutwe gwo kwali kw'emmandwa ze zaayogera kale atubulire emmandwa ziba ze zaayogera zize so poliisi ensonga emugikwata n'obwegendereza eva mu busibe tetumanyi we yakyogera oba yabatwalayo dda kizobera wano nga mu kibira yatwalayo dda bantu babuzebuze nga tetumanyi erizo gagwe mulundi ogusoose naye akumbe kintu kyabadde akikola mu nkukutu kakati tetumanyi mazima naffe tuli wano soka tutunuulire poliisi kyeneetugamba naye tusaba Mukama abakozesa abalungamye ensonga eyo ate mugikwase n'obwegendereza ate n'amagezi ag'obwakatonda mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tubagala nnyo, beere bulungi ate era mweraba.